Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ngenda nenjo kyennyama nga embuzi zaali bbiri nga mpa emitwalo 10. Etaano. Gezokeka. Seka ngenda nenjo kya. Maliriza okokya nga nakamala bwenti musaba ku mazzi nsaale. Nze mbuyoyo nali nsaala. Allahu akbar. Okumanya bannaye tujogeddwa mu bulamu. Omusajja n'aleeta embizi. Nangamba nti jokye. Kiro 3 nkuwe emitwalo 5. Ku mbuzi yakuwadde 10. Embizi 5. Sonke byali biwanvu. Nga sente zolaba zezi. Wait tusobola kujokya. Ofuna 5. Zino kiro 3 ziri embuzi zibadde mu kiro 2. Mwana tulina ebintu bye tuyitamu just bya balasita we bokka. Tokabira mu moto mu kamera. Bya akatwaguma tuli basajja bakulu. Tulina ne family. Ne otuuka nagitunuulira embizi basijjo kyangako. Nentunula bwenti sente wallahi yazimpa sawa. Nga oziraba emitwalo 5. Nazinteeka ne mu nsawo nangamba nti bwoba omaliriza genda. This must be ECOP on set. The Lane Soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Lunaku lwa kutaano onkwaniriza olunaku olwaleero akubuuzako simulala nze Sonko Haruna Badru. Abasinga obungi erinnya eryo balimanyidde nnyo eri radio yaffe Pal FM naye kaakati ndowooza ekiseera kituuse oba oliawo eddoboozi lye mubadde muwulira ate mutandika okulirabako ne mu kifaananyi. Omukutu gwe tuliko gwa Executive Media, of course emikutu mingi nnyo okwogenda okusanga programu eno. Twakkiriziganyiza nti buli lwakutaano tuba n'omusomesa mu basomesa atusomesa ku nsonga z'eddiini era nga ensonga z'eddiini tetugenda kuzitunuulira zokka nti kaala Allahu kaala Rasulu, wabula nga tugenda kutunulira eddiini egamba ki ku byensi era kiki kyeyogera ku nsonga yonna enaaba ereeteddwa. Abaffe eddiini ekkirizibwa mu byobufuzi ate kaakati eddiini ekkirizibwa ku bintu ebirala, obusuubuzi, ebyenguudo, ebyokuzimba. Ddiini kiki kyetaalekayo, kiki kyeyalekayo. So olunaku olwaleero Sonko Haruna Badru nze agikusoosootoledde ate nga era of course ku kamera sibeerako nzekka, mwana mulenzi Ibrahim abeerako ng'agikwata wali wonna ate era nga ojja kumusanga ne mu ECOP. Gwe wenna ayagala ekifaananyi eky'omulembe ng'oyagala okukwatira omukolo gw'omwana tugubeere malidaadi saana kabisa wooloolo gamba nti ECOP companies weeri okubeera nga ekkuba ekifaananyi n'okukwata videos ez'ebijjukizo. Ate ngera of course Mimi's Grammar ekugamba nti wali ku Sapolo Kagwa Road gwe ayagala okwambala ebyambalo eby'omulembe, omukyalo omuyisiraamu ayagala akakaya, ayagala sharia, nawe hajjati ayagala ekkanzu, ayagala hijabu, munnaayitirayo ku Mimi's Grammar osobola okubeera nga weefunira ekyo mu wendo. Nako olwaleero sirinzeka mu programu eno, ndi ne mukadde waffe Ssaabasomesa mu basomesa Sheikh Hamza Bukhari. Hamza Bukhari ono abasinga obungi mumumanyi mu kubeera nti aleetesa ebyafaayo bya nnabbi. Awo ndowooza mu Uganda yasigala omu. Ate nga bw'aba ayogera ensonga teyeetiirira. Nno mbadde mpita ayiteeyo ne mugwako nenga nti olunaku olwaleero ssebo jangu tubeere nga tusomesa abasiraamu. Nsanyusa okulaba, nsaba otule mu kamera osooka oba ntolere ku salaamu oba mbuulizeeko olunaku olwaleero olwokutaano oba kubize n'okugenda mu jjuma oba olyawo. Na bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atenderezebwa nannyini nsi landiroodi w'ensi eno Allah mukama waffe Allah la turam oyo atayisibwa mu maaso wala tudam kakasa erinnya lye terijaajaamizibwa nakumala gayita buyisi mu kamwa ka muntu nga bw'oba oyagadde.
nannyini buli kimu ky'osuubira alina obuyinza ku buli assa. Nnyongera okubategeeza Allah obuwompo bwaffe bwonna bulina bw'ati mu mukono gwe. Ddamu mpulire. Ddamu koyogedde Allah akola atya? Akagambo koyogedde kasita. Katya ogambye nti oyongera okututegeeza Allah. Nyongera okubategeeza nti Allah yalina obuwompo bwaffe mu mukono gwe. Obuwompo butegedde? Manyikana ak'omwana omuto. Obuwompo bonna yabukutta ati. Yasalawo ddirwa akanyemi. Akawompo ke kano wano. Kekalaga nti oba omwana omuto oyo lekamala nga kakyakuba oba okyali mulamu. Bwakazikiza n'ak'omukulu kakuba. Kasigala munda nga katambula omusibo ogwe gw'amaanyi nnyo. Ndowooza oli musawo oba toli musawo. Pulogulaamu gy'ontuttemu nga zimu naye obuwompo bwaffe bwonna ebbanga lye bunaamala nga bukyakuba yaba kyalina akyakakutta. Nsanyusa okulaba. Alhamdulillah. Executive Media weeri. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kitegeeza ki ekyo? Kunywereza ddala n'abatulaba nti nze obusiraamu kwe siva. Mu mbeera yonna gwe nakakasa nti ye mukama wange ye Allah jalla wa ala. Nenzikiriza nti teri mubaka wa Allah ddako era yekka yasemba Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwendiko khatamil anbiya wa rusul yasemberayo ddala mu babaka ne bannabbi. So teriyo nabbi mulala. Teriyo nabbi ne bw'okyogera bwogezi nti twasanze nabbi omulala gwe tuba tugoberere gwe naye muba muvudde mu busiraamu. Waliwo bempulira nabbi w'egindi bannabbi bashayatini bo bakyajja era weebali bannabbi ba sitaani naye aba Allah tebakyakola ki? Tebakyajja. Era oli bwaga nti nze ndi nabbi sitaani ebeemukoze eki? Ebeemusindise. Kale nsanyusa okulabako. Nze nnyinza okuba nkumanyi era bwe ngamba Sheikh Hamza Bukhari ebifaananyi of course emirimu gye tubeeramu obujjanjabi bw'obeeramu charity z'okoze abantu bodduukiridde nze nga nsobola okutegeera. Naye bwe mbuuza nti Hamza Bukhari yaani omuntu oyinza kumunnyonnyola kyalaba? Hamza Bukhari yenza akuli mu maaso. Hamza Bukhari oba gwe tuyita kigozi Hamza Bukhari kangamaleyo. Nerya kigozi lyo weddira Fumbe. Musajja mu Bafumbe. Nzaalibwa Gomba kyekyalo kyaffe essaawa eno bwe tuyita nti kyekyalo kyaffe. Gomba eno president gyava Kyagulanyi Ssentamu. Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anti ne President Museveni naye gyava. Nedda. Mpulirayo yateeka Buteesi Farm. Gomba by the way wava amakula. Wavaayo amakula mayitirivu ate abantu beeyo tetweryamu nkwe. Kye gwe kinoonyereze ate bwe tuyimirira ku kintu tuba tuyimiridde. Era omusajja omu yambuuza lwaki oli mugumu nnyo, lwaki oyogera ebigambo nga teweerumamu? Ne mugamba Gomba. Kyavanga nti asijjaddamu kubuuza. So nva mu kitundu mukama wange gyava His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President addako 2026 23 insha Allah. Allah tusaba oyanukula edduwa zaffe nga tetwetiiriridde bwe tuba nga tukyogera tukakasa bigambo bye twogera bye bituufu ate nga tetubitidde. Ate ogwo si musango. Si musango. Nva Gomba kyekyalo. Naye banzaalira wano Nsamba kiddwaliro lino balita bateewa Mulangira Kibuli. Ewo banzaalira eddwaliro bagenda okuzaala lyali weeriri. Ng'oli kyana kito. Sebo awe banzaalira kitanga nzaala ayitibwa Swaibu Kigozi. Akyaliwo. Allah yamujjulula. Saamulabako kyekyennaku kitange saamulabako. Ogambye otya? Kitange saamulabako nti yoona era simumanyi siddangako awo ne bamundagako akibeera ekifaananyi. Allah yamujjulula 96 yadde nali nzaaliddwa. So kitegeeza yandeka nkyali muto nnyo. Okay. Sijja kubuuza myaka bakuzaala mwaka kyekyo sijja kikubuuza. So saamulabako oli musajja mukulu. Saamulabirako ddala. Mwebaza Allah nti nakula mu mbeera y'okuba nti ffenna atuwola era atukuza yaani? Ye Allah. Alhamdulillah. N'embeerawo nga mpangala ne jjajja wange gwe natwala nga taata nga maama. Yali musajja yali mukyala? Jjajja mukyala. So n'embeerawo nga ne maama wange waali alhamdulillah ne tubeera nga tusoma mpola naye nga simanyi kitange gy'akola atya?
nga simanyi kitange gyali. Yafa 96. Allah yamujjula 96 naye tebatugambirawo nti yakola ki? Yafa. Engeri gye twali abato ennyo ne tukula nga tumanyi taata yagenda Nairobi, taata yagenda Kenya kukola, era kye kintu kye twakulirako nga tumanyi yagenda kukola ki? Kola. Yagenda kukola. Naye Allah yasaasira twasoma mu mbeera yali ey'akazigo, ey'akazigizigi. Jjajja wange oyo n'awangala Allah muwangazizza emyaka 11 yakamujjulula emabega kaawo, era message eyo yatambula nga ngenze okumuziika jjajja oyo omukyalo oyo. Inshallah amusaasire. Allahumma. Kakati nengenda nitandika okusoma mu mbeera eyali ey'empola nga mugimanyira jjajja oyo yantandikira ddala nga tusomera Kansanga kuba banzaalira Kibuli nenga tejjajja we Kansanga. Era abo Kansanga we bazaalira ne kitange Kansanga. Awo olaba Galaxy we wali ewaffe wonnaawo era we wali n'ebijja Gomba ne basengayo ne bamanya nti kati kino kyekyalo kyaffe okusinziira ku bwajjajja nti bwali buva Gomba. Oba ntegerekese noga nti so n'ebijja byomwe byali Kansanga? Byali awo Kansanga. Abise ebijja eby'abantu abamu abaali around family yali awo naye ebyaffe ffe ngaffe biri Jjumbi gye bayita Gomba. Anti Gomba katundu bakayita Jjumbi. Jjumbi manyi. Nyinako mukwano gwange era tufollowinga nnyo bamuyita erinnya ligenze naye nga yeeyita Jjumbi Gomba. Ffe ebijja ebyaffe biri Jjumbi. Era gye batukola tuki? Gye babazaala. Gye batuziika. Era gye babazaala. Kale gye batuzaala ayiwa. So kakati ne jjajja ne tutandika okusoma mpola. Otandikira mu ssomero ki? Twatandikira essomero, akasomero sikajjukira nga omanyi nti twali bato babbebi. Nga weerabira mangu. Nnyo kaali kato. Twali eyo nga tusasula, I remember twali tusasula jjajja nga akwata sinsi 1,600 oba nga lwasasula olwa kishiringi pound dollar. Bano babbiko basomedde ku ssente z'emitwalo. Neffe twali mu 1,000 ng'era nga batugoba. Naye oli mukulu. Nankubadde baganya okyogera. Oli mukulu. Ne tubeerawo tusyo mpola alhamdulillah. Ne tuvaayo kadde nantwala Nakabugo. Nakabugo ewa taata ewa mama wange omuto. Nakabugo kiri awo ku Lwebulenga awo. Wa mama Fiina ovudde wa mama Fiina n'embeera Nakabugo. Kati ne ntandika okusomera Nakabugo okuva ku P1. Ne banzijayo ne bantwala Essumbwe mu P2. Oba ntegerekese. Genda maaso nkulaba. Nasomera Nakabugo P1. So tewasoma nursery primary biki? Nabisomera eno Kansanga eno. Yotajjukira. Kasomera ako sikajjukira naye kola ensonga ebe nursery terina nnyo nsonga nze kunze. So P1 Nakabugo P2 somera eyo essomero kati ntandikirako ddala okutegeera nti lino lye nasomerako baliyita Ssumbwe. Mwaka kyogo? That was 1999 olwo ndi mu P2. 99 nali mu P2 ne ntandika okubeera nga nsoma. Olwo ne ntegeera nti ndi ku Ssumbwe Muslim primary school. So we twatandikira era twasomerawo abantu bangi bendaba mu kibuga essomero eryo eritujjeeyo. Ssumbwe Muslim primary school. So awo nasomerawo okuva P2 saasomera mu masomero mangi okuva P2 paka P3. Wali wasomayo P1? Nonesomayo P2 paka P3. Awo mukadde oyo n'atuwandiisa olw'embeera y'ensawo yali enzibu n'atuwandiisa ne tugenda mu Charity ng'abaana bamulekwa. Era twagendayo abaana 3 be bamuwako twali abaana 7. Abataatawo? Abataata. Yali ayina abalala balabi? Abataata. Allah n'asaasira ate mbe basooka okuwa basooka nze ne batuwa ne bampa ne baganda bange abalala. Kati ne abasatu abo ne batujja ku Ssumbwe kubanga Charity yali tesobola kuweereza ssente ku ssomero leetayinaako maanyi. Sekaswalehe oyo Allah amusaasire. Swalehe ki? Munnabugere? Osi Munnabugere bamuyita Swalehe Rabbi erinnya lye ndyerabidde ddala naye yatulanga wano ku Layaati wano. Ekigundi kyabwe wekyali ekitebe kya Charity n'agamba maama abaana mubajjeeyo eyo mubatwale ku ssomero eriko abacharities abaki abangi. So ne batujjayo ne batutwala ku Namuŋŋona Salafu. Oli product ya Namuŋŋona Salafu. Tugenda okutuukawo nti ffe twatuukawo tukyali bato nga n'essomero likyali to by then. Yes, kuba twasanga aba senior 4 nga babasomera na mu Muyembe. Aba senior 4 nga bakyali basomera mu Muyembe ogwo gw'olaba ng'oyingidde.
twatuuka nga embeera teyali nungi ate yali nnungi naye ne tuyingira ku ssomero eryali erya Charity. Seka Sulaiman yatwaniriza Mutebi, Allah musaasire, naga nti okay. So ne tuwandiika erinnya nga nali mpitibwa Hamza Kigozi nga bangattako eryantege. n'eryantege lyali liryo Eryali erinnya eryantonyo Kigozi Ntege. Otegedde? Hamza Kigozi Ntege nga lyerinnya lye bakuyita. Kati nembeeraawo bwentyo naye nga maama wange anzaala ddala yali yantuma Aksam. Kati lino Hamza nze twakula tetumanyi, twakula nze nakula mmanyi Aksam siri abasiraamu kubanga twalina neighbor waffe nga bamuyita Aksam naye nga si musiraamu. Kati maama engeri eddiini gye yali aginaga nedda kati tukyuse omwana ono erinnya kumbe Aksam jamul ism linnya libuna buli muntu nga bwolaba Saara libuna buli wamu nga so kati eryo erinnya ne lifiiraawo Aksam ne balijjako ne bantuma Hamza ate nange nenyaniriza erinnya lya Hamza kuba nali ndyagala Hamza Kigozi Ntege. Okay. So nentandikirawo P3 P4 nga nsomerawo Namuŋŋona P5 saavaawo ku Namuŋŋona oli ku Charity nga ndi ku Charity wensoma Oluwalabu wensoma Oluzungu kuva dda nga ndi musajja mugezi nnyo mu ddiini ate Oluzungu nalwo nga ndi bwentyo omutwe tegwali gulyawo nti naye mwebaza Mungu nti sina kirasi gye nasigalamu. Kyotegeeza tusobola kwogera mu Luzungu? Ekyo kyangu. Waliwo okutegeera kibayita Oluzungu n'okumanya Oluzungu. So kati ku byombi ogenda naki? Tegeerera ddala alhamdulillah mwebaza. Naye okulwogera kyangu nnyo era ndwogera nnyo. So otandise okusoma era nonga tugitandike mu Luzungu. Abatulaba abasinga majority bategeera nnyo olulimi. So ne tutandika okusoma naye mu mbeera yali ey'akazigizigi kimukadde oyo Amina Allah musaasire ne maama wange nti baalwana nnyo okulaba nga tutuukako we twatuuse kubanga abaana abamu twatandika nabo bavaamu ne babereka myaka gyaffe okusoma ngera still bakyali mu Charity naye nga bavaamu nga bazadde ebimu ebisaanizo bibaleme. Charity teyakuwanga byonna bitabo n'ebisigadde. Charity teyakusasulira nga sente za registration kukola P7 na senior 4 na senior 6 la ebintu yabikola ki za requirement za muzadde zali requirements ez'omuzadde. Charity buzibu twasanga nga etukomya mu senior 40 teyongera mu senior 6 bwali buzibu olw'ensonga nti omuntu yali ayagala asoma senior paka senior 6 alhamdulillah Allah nitumwebaza. University wagisomayo kiki kyetugendo gye njagala okujoyininga insha Allah next year njagala kujoyininga. So kati saa wenu okwasaganya biki gwe yakoma mu senior 6 badde manyi kyamalayo olw'obudde ndabanga ekyo kyetaaga story namba olw'obudde ndabanga kyetaaga story namba kakati bwe naveeyo nga alhamdulillah ddiini njiyina nnyo. Mwaka ki ogwo oba okyagujjukira? Kuva yali 28 of recent okyali kyana kitono nnyo olw'ovuddeyo bakuyita bubu wadde omanyi nenkanaaliko ono chairman waffe Mutebi amazeeko emyaka 4 tekisoboka. Kakati era nze mba namuzzukulu kuye ku chairman waffe oyo Mutebi amazeeko obukulembeze emyaka 4 guno awezana ate tuba muzzukulu asooka oyinza okuba nakabiri nakasatu kiba kirala abaana bonaazaala bayinza okuba nakasatu kale. So nenvaayo eyo kati ebiseera ebyo kaseera ako okunoonya eriziki kalinga kazibu nnyo. Nesooka nzire kansanga ne ntandika okwokya ennyama ani nze ntaba tunne mu kamera abanga bampuliriza omuntu gwendese yayo kyako ennyama seeka nayo kyennyama mu Luzungu baba bayita batya ba roasters obeera meat roaster roasters kati oteekako meat oba oyo kyannyama eyo kane roaster buli kijjo kikola ki ekyo okyokya. Seeka obwavu buluma Allah buli wenzijjukira emabegako obulamu bwatambula paka kati mbulanga abantu abamu banyuma sadisoliz obolooza byakusaaga nabeera ne mukadde oyo jajja katono nnyo oluva mu ssomero bwoti olwava mu ssomero nze saabeerako okulowoozaako okukola nze saayagalako kubeerawo nga ndeze engalo kwokya nnyama. Yes kansanga nga omusajja renti gwe nsasula 10,000 omwezi nga nina capital wa 20,000
tunula wali mu kamera ndikugamba hakka wallahi ng'omusajja ampangisa ekifo mita musoke Allah yamujjulula naye nga sente ezo zaago nezimuwamu walagi gula walagi ne mukola ki nangula walagi bwekwata sente ya annaga nti njagala kunywa walagi ku sente guguno omwezi gwaggwako mpayo 2,000 ng'olina okwanguwa okuzimuwa aleme kugoba mu kiki mbadde manyi gwagula walagi sinze omanyi eno episode ya busiraamu kakati bw'oyogera shekhe ng'agula walagi sinze yagula nga walagi nakwatanga nga naye akikugamba manyi nze ndi muntu ayogera amazima ate ge gasinga okubeera n'emirembe saagala nnyo okwetukuza olwokuba tuli mu kamera abantu musajja alabika no nenkwata nga muwe 2,000 n'agenda n'agula walagi omwezi namuwanga 10,000 kati nga waliwo egituuka emyezi egyo nga sikoze bulungi ng'akoleka ng'omutabani kakati ng'essente ezo nga nzijjayo oluusi ng'ogenda ogattako kati ng'emmere gye ndya nina kusomba mazzi ninamu katono omudaala guno gwe wali okolerako baali bakozesa wali weekozesa gwali gwange kapito yali wange olw'ennyama ng'ogisuubulawa nali gisuubira ku musajja yali musiraamu bamuyitanga yarabbi Uzaima bamuyitanga Uzaima nga akuguza ennyama akuguza nsale gwe yabyesaliranga ebyo ne kati mbimanyi nze naturally ndi musajja so bino byolimu ebyokufumba kuba nakulaba juzi ng'enkeera yide yakagwa ebiseera ebyo shekhe wafumba akapiraawo awo twali wa saidi za Bulenga lwali Bulenga n'ofumba akapiraawo nengamba Seka nfumbira abantu 10,000 nfumbira emmere ku mikolo Allah so kati mwabiyigira eyo nti olwo ntandika creativity mpola okwokya ennyama teyina ntaddemu ebirungo ninga Allah yayawukana ng'ennyama yange esooka okuggwawo kube nali nsanzeewo abaana kyanjawulo kiki wayinanga simanyi bisimillah kwata nanga nkaba bisimillah ng'ate sigisaamu nnyo birungo bingi nga nteekawo ng'abantu bagirya yalinga yafuna ku sente yalinga ya siringisi 5 akati nga kawanvu bwe kati naye ng'olina 2,10 kapito 2,10 kati zino endala nga nzikyeresa jjajja zikolanga amagoba so paka we natuuka mu 5,000 ne ntandika okwongerako akakoko ne nsubulako ne sausage so nayokya nnyo ennyama kati ne bizitowa nga mpulira binzitoyo omuliro gunsuse ne ntandika ate okukola ebirala nengenda ne ntandika okusiikira like chapati waliwo omusajja alina omudaala omunene bamuyitanga waswa nga nze nsiba busibi nga muganda wange yayokya chapati naye nga nze nsiba busibi nga nakoowa omuliro laani oli njagalayo 3 njagalayo 5 nga nzaakwata naye nga bizinesi yera yooli ya muganda ya musajja bamuyita wasa katolo batukozesa nze nvudde mu kwekozesa muliro gunzitoyeeko oba ntegerekese mpulira nkoye bintamye kati ate nga no pulogulaamu y'obuyayiyayi butandise okujja mu ki wali muyaye nnyo olwo nvuga nnyo sikeeti abalabi baffe tuli mu episode eno y'olwaleero ndowooza ebadde empya nnyo ku Executive Media n'emikutu emirala gyonna tubadde tetugifunangako twagadde tukugireyo bwino w'abamasheekhe boolaba abagenda ku bituuti ate nga tebalimba ate era tukugireyo bwino w'abo abantu be wali owuliddeko ne bootawulirangako wa gye bayise okutuuka gye bakola ki gye bagenda ne episode eno tugambye nti buli Lwakutaano tujja kubeera nga tugikuwa era osobola okubeera nga ogifunamu ekyokuyiga Sheikh akugambye obuyaaye bwali butandise okujja nga nvuga skeeti zino era ndowooza ffe abamu ku banoonyeza seeyo akalulu nga tuvuga skeeti aginasa ntegese bagala Allah amusaasire ne Elias Lukwago Sheikh Hamza Bukhari ayimirira ku kituuti simanyi oba producer alina kakiripu ka Sheikh Hamza Bukhari oba koona atandika nako Sheikh Hamza Bukhari ayimirira ku kituuti nga yavuga skeeti seka navuga nga skeeti ng'ate kumanya nali ne kati Allah mwebaza nti nze ndi kirala nti n'okugimanya manyi nnyo ne kati ogivuga of course like bwe bagimpa kati enjoyment no sigirina kaana kugamba nti bwe bagimpa njikola ki ogivuga ate ku speed because nze najijjangamu obupiira buno ngeri gye buba buwanvu kati nga nzijjamu buno bubiri nga nsigaza obupiira bubiri yali yabuna kati ffe nga tubafuula ba Abmanch omuntu avuga ey'obuna lwali tannatuuka so ng'ovuga ya bubiri waliyo nga ne gye bayita kettu kati eyo kettu nga yoredde ejja eri medi bubiri ng'edduka nga ne ku ttaka etambulirako so bw'oba ogisiba ng'ogisibisa vi oba okugisibisa yu nga teyina yadde kibuleeki ekyemabega oba ogisika busibwa oti naye banga ekoona kuno bweti n'otakisibisa kigundi kino labayo nkulaga amanyi teriyo nsaba onziriremu ogambye wali muyaaye nkulaga nti bujja ng'olwo bukola butya kati
So njagala abantu bamanye nti amazima kikulu. Njagala katono nnyo. Amazima googedde Ate- era okyagogera. Nyina kye njagalamu. Abantu kakasa ekyo ky'obadde oyogerako. Omanyi kati omuntu agenda n'akulabawo nga tasuubira na kigambo ky'osobola kwogera kya buyaye. Kati wenya wagwan man, what a bombshell. Okitegeera? Olwo si luyaye. Kiba kyo. Okwo kupangirira luyaye. Kati goyogera ebituufu. Asobola kupanga. Kati yogera ebituufu kale. No, oluyaye. Mu luyaye awo. Omanyi omuniga w'omulabira. Ye muntu ajja n'agamba wagwan. Nedda olwo si luyaye. Sekazubadde alina ebintu byakoze ku TV. Mukwano gwange oyo. Olwo si luyaye. Ebyo byabadde ayogera. Mpi luyaye. Naye kati ate oyagala kuzala wabuzala ibayaye. Yes, kitegeeza kuyimba. Uyate kitegeeza kuyimba. Oyagala kuzala wabuzala ibayaye. Twagala agenda kuseka wange. Era tetwagala yabadde alagamu bantu rap in case agezezzaako. Anti naye alinga ekyo kyewale ekyo ky'oyogedde. Naye kye yabadde alaga nti nze mwana naliwo mmwe bakyali. Ayinza okuba nti ye yaliwo ng'ayimba oba ng'asobola okuba rap. Nze si kye nali. Oba bitegerekese. Kwegamba obuyayi bulimu ebika. Emirundi biyitirivu nnyo. Kati gwe wali buyayi wa kikaaki. Kati nze anti wenzija mpola mpola kadwa kuba ntutte ku Sekazubadde tinaye yalina life yene. Wallahi mwagala omusajja Allah mutukomere. Kwano gwange ate Allah yamuwa omutima omulungi. Allah mutukomere ya Rabbi. Musajja mulungi nnyo. Kakati so nintandika okuvuga ki skate. Twalinanga akabinja akatukulira musajja baali bamuyitanga Pikke Dauda Face Kamanka. Kyabajjukira bonna. Pikke Dauda Face Kamanka kampandike wano. Pikke Dauda Face Kamanka. Olugwengo we bakuyita linnya ki? Baali bampita Axo Ability oba Axo Skater. Axo Ability. Abange ndine Sheikh Axo Ability oba Axo Skater. Hamza Bukha. Ne kusalafu ne kunna mungonere linnya libamanyi. Axo. Era balimanyi nga Axo. Era Axo kubanga linnya lyakwata nnyo Axo Ability. Axo Ability. Kati nga kye basinga okumanya oba Axo Skater. Tukomaawo. Tubawala. Wallahi tubawala. Okutuuka omuntu omulabira n'omwegomba. Wakati abantu bangi bakulaba. Bakwegomba tutandikidde mu 2 kuba kati nze nalabye ekipande kyo. Okunoonya ennyo. Nalabye ekipande kyo nga ndaba kuliko Sheikh Hamza Kigozi. Ate bino tetubipanga bupanzi kunyumisa story. Kubanga nze ku kitibwa kye ndiko ne line mwendi sali nyumiza bino. Naye amazima omutoka kasanti tuva wala oba buli muntu abane background ye ya wala alam yajidika yatiman faawa wallahi twalife bamulekwa tukuze tuli bamulekwa alam yajidika yatiman faawa atuleze paka kujja wajadaka dhahiran fahada balan fahada twali bayaye ekitenkanika to the extent nti natuukako lwakubanti nali mukali yake eddiini nga radio ne wizo mikwano gyange ekisusse wizo manizo ne radio moze kati nga njagala nnyo okuzinira mu nnyimba zaabwe because nali dancer once a dancer toseka musonyi wakuseka mu kamera nzo abula no nyinza okwesonyiwa gwe aluna simanyi oba program ebanyumiranga nange bwenyumira ono gwe mulaba producer nsaba ondagera achonguddeko n'ombuze ebyo ndagako nga Sheikh ono ali ku bituuti eyali dancer Axo Skater agambye Axo Ability amanya ge yalina Axo Ability Axo Skater enkovu eno ogiraba eno ogiraba enkovu eno kamera yange ogiraba eno enkovu eno ya skate girage kamera wali ejo yabanoonya ze siraga yabanoonya wa kamera ogiraba eno enkovu ogiraba ate kino eyo sugida ate ezo nkovu za mipiira n'omupiira ogusamba kwendya kati eno kiki eno giraba eno twali tuva kansangaawo kikirabu bakiyitanga Kipulu joint omanye street yonna bagiyitanga yonna street bagiyitanga ya Apple Street sonko ngenda kuvaako biko ngenda kuva wano biko Biko Abakali si mukwanogo Sheikh Abakali ekawala erinnya limanyi Sheikh Abakali Amiri wano ku masanyalaze erinnya limanyi Axo Skater Axo Ability eranga limanyi Axo so omusajja ne
cause Allah nze nkakasa abawali mu lwalero bwe bayingiramu nga balabanga ebipya ffe tulabanga ebikadde kyovola nze tojja kunsanga ngenda mu ndongo mulimu ebintu bye tutasobola kunsangamu nga nabikuba ne bintuula wano kati oli mu tawuba omwana yafa ndaba siketi zissa abaana bangi twanyinanga layini z'abaana nga twerondamu nga tukubira sseeyo akalulu nga tugaa nti bano bamacuwa mu kuvuga temugoberera bano mukwate lino muvuge zino kati omwana n'agenda ayingira mu layini yaffe twali bana nga yali muwala tumugamba please tetusobola kukutaasa ng'emmotoka ejja emmotoka yali eva waggulu nejja ne mugamba nti ekintu kimu bwe gisibe viku abagisiba busibi bwati abagwa mu mwala bw'atagisiba abagenda kufa nendaba nga bwe mutaasiza nange ngenda ne mugamba omwala bamitanga Rona gisibe at least kale gikube yo omulundi gutya gumu magulu gano abagigencha nga bagundi bagamanyi bo basiketa benga kyanga ntyo omwana n'alemererwa kubanga yitamanyi kyakuza kwagala okumutaasa ngenda okulaba nga nange mmalawo emmotoka nende okanze ngikyusa nengwa mu mwala kati skate nentema wano ne pavement nentema paka ku gomba oba kitegeera lwe lunaku lwe nawumula skate tunalaba ekyentiisa netuziika mu mwanyinaffe oyo bulungi tubeerawo basiketa baaliwo nze navuga skate eyo okugenda okuziika omwana oyo ekyamuliibwa nga olina ekiwundu ate nga nkirina nga kitonnya bwe kiti kifeenya wava Kampala olw'omutima gwe twalimu abayaaye babeera n'emitima ejyaddala wava Kampala wava Kansanga e Kampala n'ogenda ekyamulibwa twali abaana 32 abavuga skate ng'ogasseeko ab'eggabo ogasseeko abakusharinga ensambya ogasseeko ab'omukatwe ogasseeko abaveni waggulu mu makindye ne tugivuga kati ffenna tuli basajja bakulu twesinkana twebongako katulaba abaana bato bebekyangira awo tugamba ize ugende muki ekirowoozo kino eky'okuyingira skate kijjawo olwo kuba waliwo akava mu ssomero ery'obusiraamu olw'emikwano gyange gye nalinina wagifuna omanyi almaru ala dini khalilihi no busiraamu nti eddiini y'omuntu oba embeera y'omuntu ebalibwa ku mukwano gwe n'eddiini yo tugibala ku mukwano gwe olina neeyisaayo mbulira gw'oyita naye kubuulira empisa ze kati emikwano gyange gyonna gyali skaters n'enjiga ate n'ensukka ne baali bakoze kyembuuza emikwano gino wagijja wa Bukhari wali yansanga mu nnyama ekyokubiri nze we nawumulanga nagenda Kansanga na Kibuli yes na Kibuli nga gyembeera so ndi mwana wa site sina walala gye kuzayidde mu kibuga nzayidde musomedde mu kibuga sige ne gomba ngenzeyo nkuze nga banga nti wano we wammwe mwesibye Kampala nti wano we baziika kitaawo kati kwe kumanya nti nina famire nina n'engende eyo okitegedde seeka tubonyebonye wallahi embozi eyo naasobola okuddamu n'ompaayo ka time kangimalirize wano seeka jjajja wange oyo nali mwagala nnyo baali bamuyitaani yali mukyala bamutadde Zilanta teyali namusiraamu yali mwagala ekisusse jjajja namukolako daawa n'alema jjajja yagala nnyo obukatoliki atali musiraamu ye yakkuza yanjagala ffenna yatwagala ni olunaku lumu yalwala nga sirina ssente nvuddemu ebyo ebyokwokya nkoze eki sikyalina ssente olwo obuyaaye bukoze eki bulinnye olwo nfuuse omuzinyi ogradinze mu buyaaye seka nali nnyo saagala nnyo okuyingira eyo n'ebikonde gye nabiyigira kitegeeza wanywako ku sigala Allah mwebaza mbuyaayi bwange sanywa sigala sanywa mwenge sanywa njaga I never salya ku mayirungi nayinamu omutima gw'eddiini awo kitegeeza wali muyaaye junior kuba awo wetubalira abayaaye buli ali ebyo nti aba muyaaye kale obuyaaye bulimu emiteeko kale tuveeyo eyo sonko maama jajja Deziranta wallahi omusajja yajja anoonyaayo kyennyama y'embuzi ku Christmas nali waka bwe nti nga bamulagiridde nti nze kabaka ngenda n'enjokya ennyama nga embuzi zaali 2 nga mpa emitwalo 10 5 gezookeka seeka nengenda n'enjokya maliriza okwokya nga naakamala bwe nti musaba ku mazzi nsaale nze mbuyayo nali nsaala Allahu akbar okumanya bannaye tujoogeddwa mu bulamu omusajja n'aleeta embizzi n'aŋŋamba nti gyokye kiro 3 nkuwa emitwalo 5 ku mbuzi yakuwadde 10 embizzi 5
sonko ebyeri abyali awo byali biwanvu nga sente zolaba Wait tusobola kujoocha ofuna 5 zino kilo 3 ziri embuzi zibadde mu kilo 2 mwana tulina ebintu bye tuyitamu jasi bya balasita we bokka tokabira mu moto mu kamera bya akatwaguma tuli basajja bakulu tulina ne family ne otuuka nagitunulira embizi nga sijjo kyangako nentunula bwente sente wallahi yazimpa sawa nga uziraba emitwalo 5 nazinteeka ne mu nsawo nangamba nti bwoba omaliriza genda nenga tannampa 10 akwadde 5 oyo kye kilo 3 zaali 3 ez'embizi nzijjukira kye kintu kyokka mu bulamu kye nzijjukira nenkaaba n'okukaaba naye Allah tumwebaza yatufuula abasiraamu ate ne tunywera oba kitegeerekese sijja kunyumya biwanvu ne betwayogera mu kaseera ako embizi wajoocha sijja kwogera biwanvu betwayogera na musajja oyo paka kati tuliko media emitwalo 5 wagafuna tujjako sonko bannaye kituufu ali okola ku paalo mwana osima omuntu paka osima omuntu naye buze ebirala abatugobera tulina Sheikh Hamza Bukhari Sheikh Hamza Bukhari ono Axo Ability oba kati Axo Skater tugende n'ekino ekikola kitya njagadde abavubuka bali otambuliza nti erinnya Bukhari olifuna otya ngenda kujjawo waliwo abavubuka bali abaali naawe oba oli awo manyi bw'okyusa society n'embeera z'obuntu zisobola okukyuka n'ebikolwa bikyuka kakati bewali nabo mu kuvuga skate bayinza okuba tebakyakujjukira so kati njagadde erinnya likomewo njagadde erinnya likomewo nti Axo Skater oba Axo Ability yono gwendi nayo olwaleero bo bakimanyi ngenda bugenze kansanga bali yali Axamu bo bachampita na skater yali Axamu Kigozi kakati erinnya Bukhari lino lijja litya okubeera nga liwamba lijjawo ga Axo Skater ga kakati olw'embeera y'okuba nti nali nyigiriziddwa nnyo obulamu nayingira okutandika okugenda okuzina kaliyoki obola mwana baseeka bw'obagamba nti mwana ffe mutute munsonyiweko eno programu sonkutoli waddala toli ttulu eno programu kakati kambuze mukyali gwe ovudde mu skate kozi wangambye kyekyo kujja mu skate oli omwana ng'afudde naye n'ovuga okuva ekansanga nnyo n'engitereka n'ovuga okuva ekansanga paka wa kyamuliibwa n'okomawo netukomawo ffenna naye ng'olina n'ekiwundu kye wafunye ofenyereketa nga guyiika gwonna bwegguti kuba twali tulaga solida skate zino bw'oba ozambala tozisiba mu magulu gano ne ganywera zisiba n'ebisookisi oteekamu ate enywera bwe kubanga era olaba bwoti skate weekoma wano tesobola kusukka eno sijja ng'ogiraba wano weekoma wano era bweyantema bweti naye n'oteekamu ebistokisi oteekamu sitokisi naye byonna ne bijjula omusaayi tuziika omwana nga tetuzijjeemu ne tukomawo era ne mukwano gwaffe yali skater mitanjuba naye yafa yaliko okubamuwerekera just njagadde kutangazibwamu katono kati ova mu skate odda mu kaliyoki kakati olwo ntandise okuba nga nzimuzinyi azina dansa nga tuyigidde ku sharing ensambya twali awo nga tuyigidde awo mu balokole nga tuzigidde amazina twali tuzina bingi tuva wala kubanga ffe empere tusanga tuzina bboy omumanyi anyway tetuyinza kuvaayo oli oba omuleseemu looko oli oba omulese nanga akubuuza obonde bulungi so bboy kyekikyo nazonna kazibeere baby pose kazibeere bingi gaba mazina naye sebo sigaba anafu inokuba nga olidde energy emikono nga kwegiri amagulu ganino nga gali solid wansi sebo okwekyangira ku ttaka abo nga bawanika omubiri guno gulina kubanga gugonda oba just olina kugoberera talent akumanya pose nti n'oluyimba lutambula bwe luti kati kankubirewo ka pose bwe kati oyinza okunyweza n'osikira awo olinayo ennyimba z'omanyi ze mwazinirangako bboy saagala nnyo okuyingira mu bya nnyimba no just kulaga kifaananyi kye oba oli awo omuntu ayinza okuza nti obyogera bwogezi sonko manyi kati ndi mwalimu
naye kyenkugirayo ekitonotono kyekyo kyoba ogenda nakyo naye tutandika okuzina empere nkakasa olimba lw'empere lwandowooza nze lwansanga nze okutandika okuzina empere natandika kulya kulimba la AK47 gimiriyege ragamafine elule lugenda lutya aba lutegedde no lugenda lutya abayaye songo yagala kumvumya adda musenja no tajja kuvuma asobola otegera tomanya ne sheekh oyo nja munoonya ku by the way inshallah baza nonya ku baseeka nja kunoonya ku sheekh oyo kuba kati nategeerako nti Imaamu Kyeyune yali mukubi wa karati Imaamu Kyeyune mukubi wa karati kati wali omusiraamu atakimanyi kati ate nyina haaji omu gwe mmanyi nyinza obutasobola kumwogera linnya wano naye yali dijje nga n'enviiri asiba naye olwaleero be bamu kubakwatidde obusiraamu bwe bati mu ngalo naye yali dijje nga n'enviiri akola ki kakati bw'ogaana okubijjayo olwembalaligirako lwero ogemiriyege ragamafine olumanye ragamafinieke like oluyimba lwatambula lugenda lutya malayo okakola sinyinza okwawo like akajjukira bulungi nga bw'oluplay nga balumanyi gimiriyeke gotogenda gimiriyeke bagaba gimiriyeke so kakati kunakyandikira nze okutandika okuyiga empere nenjiga tugisaamu ebisoko so alhamdulillah alladhi hadana lihadha alhamdulillah wama kunna linahtadi laula an hadana Allah otegedde tetwali badde balunga musinga Allah njagala nnyo omuntu ono ategeera oyinza okuba olina kyotajja sagala bategeere nnyo njagala bategeere kale njagala amanye wano kaliyoki ono ani akuzigira ddiiru ya kaliyoki kakati ntandika okuyingira kaliyoki nga tutandise ku pool joint yalinga wano kansanga saawa eno kati so mambo yazimbawo kakazi yateekawo ka restaurant waggulu kati awalingawo pool bagita pool joint ejjirako nga bagita 6 to 6 seri ku UK Mall UK Mall walingawo musenyu somero mabega wali essomero lya kansanga esese eri wanene mambo yayinanga restaurant yalinga waggulu mu covid so nga wansi yonna pool joint so bagitanga Upper Street yali eyaffe era bogera Upper Street abayayi kwe bali kuno baddiya bakimanyi kakati yitandika oyo kyali wange bamita Fiki Kasipi nangamba manyi tusoke mwana tani berezi toyo okwenonya sente obutagenda mu bubbi obutagenda kuki bweyingira ogenda nenga bwo bubbi wali obulowozezaako sabulowoozaako mwana ze nali ntannyo okulumya ekitonde mbulamu bwange kuva butonga nti okulumya abatonde ya kati nga era nze n'ababeera ku side yange nga tulirwa mbagamba nti mba mugenda kubba temutunyega temutambule mugende era tumanya nti bazubye nga bakagobye nga abamu tubakwata nga tubayisaamu kale nga bakagobye eki oba kale nga babbye kyenyiza okwogera ati kakati gonza luli luba lulimi lwammwe ati kyegamba nti byotategera tobibuuza nategeera nti ajjamaani kati kale nga babbye nga tubakyambuwa nga tubakuba oluusi nga bakubamu awo emiggo basambamu awo tteke nga bagamuzeeyo amasimu g'abantu oluusi abantu abagogera nga mubategedde nga mugabaddiza saabayaye bantyanga nnyo so wali mu kikoosi ekyo nze nali nnyo nga saagala muntu alumya muntu ng'era baga mwana akiso mwana wuyo kwali tagenda kutukkiriza biki okitegeera kati nga bitambula kati nze saabikolako so Fiki Kasipi nanga yingira mugundi yingira tutandike kati Fiki Kasipi olwomufumo otya already bajjanga wali nga bagulayo abo sausage tutambula kansanga ogimanyi naawe ne bwoba osoma mikwano gina egy'ebbali tubeera nabo program netambula kakana nga nyingidde mu kiki mu kaliyoki nali dansa no waddala man kati kamera ene nkoze bubi wandibadde olagamu ku bantu bonyenye ekyo kitasobola ebyo bikola kakati omuki taata waffe omita Sentongo nze nabulira mu bukulu nti manyi bataata bavayo mu bukulu nga mufuuse kintu naawe ndi kitaawo oba okitegeera kati natuzigira naga tugende ku bizinga tukube kaliyoki seka twatambula ebizinga 14 n'atusuula eyo nga tuzina amazina nga batuwa sente seka ntusuula ne ku mwala ng'omusajja aganya okutuwa sente Sheikh Bukhari netusula unabwito mwali eddiini eno wagisoma ku Namungona Sarafu ati byenkyagenda mu ebyo nzija eddiini ogisomye ku Namungona Sarafu gwe ngisomedde omaliza senior 4 kati nkyalina bye njagala okugamba katono nnyo kyenjagala kyogenda okubuuza ndaba kiri mu maaso kale osomye senior 4 bino byonna obikola luvannyuma lwa kumaliza senior 4 oba kumala senior 4 otandika okuvuga skate ng'eddiini yo ogimanyi nga ngimanyi olwedde nga maze notula thaithai dadi
otandika okugenda okukuba Jimirieke eyo na senior 4 like kati ate ebyo bya senior 4 ebyo by'obuyaye ebyo biki byanva eno mabega kuva dda ng'oli muyaye osoma munamungona Sarafu naye ng'oli nigabwayo ne Sarafu nga bakimanyi aga nti oyo ye muleke mumwemu obudde naye ng'ate mu Luwalabu gw'abasinga sinze yali asinga ku ssomero naye nali nalina time ky'oba olina okumanya bwe ngamba time kitegeeza nali nkwata nali ntegeera sorry mwana ate bimvugo bibuuza kati biri bisobola okudolaba ne Bobby asobola okugira ebigambo n'agenda ajjayo ekyekamo kati nawe kisobola okuzuba era olaba obeera ku kituuti genda okujjayo ng'ojjayo ekigambo mulino gane weekanga n'ogaba naye naye nga si kyeba otegeeza naye nga kiri kiba kyakwata wali ovuddeyo ko n'oliviring ebyama bino oba ebikwatako ososera kuba nti oli kyali wange ttaano wallahi teri mukyala wange amanyiko bino kujjako abo benakula nabo yaga nti musajja waffe tebabinyumyako kyalo eyo bakulaba ku bituuti ate basobola kunnyumyako nnyo kuba saali mubbi saalumyanga bantu waliwo omuyaye obeerawo nga naye bamumanyi nti mwana wa gundi ate akola okitegeera agenda n'apazana n'abeeramu n'obusente bw'aba talinaamu ne yeebaka n'alinda olw'enkya oba okitegeera kati nze bwentu bwe nnali ngenda ku bizinga ne batusuula eyo jjajja oyo n'atujjayo jjajjawo omukyala oyo erinnya lya Bukali lijjira wano nkomawo bwenti nalwala nnyo maama nampita naŋŋamba naye kaakati olwo nze ngenze katono nnyo bino byonna wabikola nga maama abeerawa Nakabugo eri gye wasomera Nakabugo muzirimu era naye akimanyi nti oyo ye yali akimanyi eddiini ngimanyi so nga akimanyi nebiba bino bya buyaaye ate nga namukyala mujaasi nno wattu maama muti oli omukadde muveeko agukuba maama akyali kati alhamdulillah bonna bamaama bange we bali naye nga agamba kimu oyo ka buvubuka kusinziira ku kyemba manyi so yakuwa time yampa time kyemwebazaako talina kyeyansibirayo byonna mbikole teyakulemerako mu lofit ng'enjogera gye mwalimu ey'ekiyayi so mu lofit kati nga ndeeta nga naŋŋamba genda maama yajjangayo lo mbeera akimanyi nzijukira bujjukire so nga naye kansanga akimanyi si byangu kupotezaamu biki otegeeza ki kulwana nnyo okubaawo kati naye ng'akuleka kugamba yatushepinga mu mbeera y'okukola kubeera hasola so kati ne tugenda nampita naŋŋamba naye jangu neŋŋendayo nasooka nzijanjaba ajjanjaba ki nalwalira nnyo ku bizinga eyo nga ki ekikulu nalwala nga nze omusujja koze obulamu nali saabumanyiira kusula ku nnyanja ku kizinga mwamalangayo bbanga ki twamalayo seba omwezi mulamba twatambula ebizinga 14 nga buli lunaku mugenda mukoona buli lunaku buli kizinga nga tugenda tukuba era ne kati abantu bakyabikola batwala endonge okuyiriba kuno kwewalingamu okuzina kaliyoke onansonyi okusimogolamu kaakatono naye okuyiriba kuno kwewalingamu okugira kaliyoke olwo nga bakusasula of course wayinanga okubikola obadde otya so mu bufunze walinga oyoola nali ngenze kukola so si kunyumirwa nze endongo tenyumira giwuliriza nali njinyumirwa kugikolamu sente mu biseera ebyo wewazinirangamu kaliyoke ng'okuba empere ebiseera ebyo balina okusasula olwo ng'ofunayo akadde n'osaala olw'eddiini eno gye wayina nakule naleka swala nze nga newezituuka butya nga nsa nga batugambe nze goddako ku stage nabagambanga musooke mupemu obudde mala okugijjawo olwo bakwanjulanga batya ku stage nga bwe tulaba abayimbi babanjula wano gwe bakwanjulanga batya engeri gye tutayina mannya nnyo kiri awo baba bakimanyi bakaliyoki be bazze jasinga omwana akugamba kimu ti Akiso goddako olusinga olyaga nti Akiso biki so erinnya Akiso lyasigalayo ne mu kaliyoki lyasigalayo olwedde bo baali balimanyi n'abanzija eno baali bakimanyi nti oyo Akiso ability Akiso skater bonna bagagattanga kyewayogeranga okumpita kyekyo Akiso lino liva ku kiku Akisamu so kandi balisalako ne bayituma Akiso so kakati oluvaayo otya ekansanga wano ovaayo otya ku bizinga okujja wa maama tulina muganda wange twakubira jjajja ojjajjawo ono nga ne maama tamanyi tuli ku bizinga bajjajja batusuula eno taata gundi yatusuula eno biki jjajja nanoonya ate yali atunda kabudaala obuberenge n'ajjamu emitwalo 5 n'agiweereza ku ssimu yoyo chairman gwe twatuukirako serebye mobile money yali azze twali ku kizinga bakiyita kiku oba olingiza Kenya ku mazzi g'e Kenya oba ku boda n'atuweereza ssebo twama olunaku lulamba n'ekitundu nga tuli ku nnyanja nga tulina kyetulaba okuggyako ebire n'amazzi
wallahi nga tuli okwo eryato lya nkasi lya booti ka engine kano koko nga tuli okwo tulinga nga abiri twagula muwogo okujja naye sekanaggwawo ng'obudde tebunna omufumbo omusiike ng'amazzi onnya ku gannyanja naawe akusimba n'okwata olubatu n'ogaliwa naye ne tutuuka mu byoyiseemu tosaagala mwana bitutuuka akaseera ne tuzitowa mu bulabu omubyayi nga kufidima owulira nga buli kimu kiba nga tekijja akola atya nga bafidima bakwogerera kati gwe bw'osika ebibaddewo n'ogamba naye kati baseeka bano ng'omuyayi akufidima kufidima kyekishe aluna mugambe tolanga sonka ali wekawalaye nnyo aluna wekawalaye nnyo oyinze ndi wekawala okufidima kyeki okulwana okitegeera so ebyo ne bibeeraawo sitwala eno mpanvu mu mwana naye nze ngikomekereza wano ova ku nnyanja ojja wa maama kujjanjaba ngenda wa jjajja kuba yampadde ssente era ntuuka ekansanga omusujja gunnumye guntuddewo jjajja talina na ssente kakati n'akuba essimu jjajja ne batuuka ku mukadde nti omwana akolaki agenda so ne batuma muganda wange so Allah yamujjulula emabegakaawo bamutwala muganda wange ddala aslan bamutwala ewa mukadde nentuuka nasooka nzijanjaba ekiwundu kino nga kyo kyawona nga kikyafeenya muzeeyi nalwa n'ekiwundu kino emyaka ng'egi paka kitwalira mukadde seeka banzijanjaba ng'okugulu kuzimbye kuti asibako bandage nga mmanyi bagenda kutemako tetanansi so Allah yagawa amma yujibu almudhtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a abetavu bonna ajatubuza Allah amma yujibu almudhtarra bulimwe mutufu ani abeera mukaze ani ayanukula omuntu abeera mu kaseera akazibwe nnyo ani amwanukula idha da'ahu bw'aba ayina gwasabye wa yakshifu as-su'a bwe biba bizibu by'oba oyitamu oba endwadde ani azijjawo ya Allah kyavaga nti ilahum ma Allah musobola okuddawo ne musinza ekitalinze Allah so Allah yakuwonya okugulu mu bulungi mukadde nangamba omanyi kati okusoma tandika Allah nasaasira n'ensoma senior 5 ne 6 Allah nasaasira wayisewo emyaka emikulu gyali ndoozanga 3 gyali nga 3 giyisewo nga kanzireyo n'ensoma kati ate mu kutandika okusoma ne bampita mbanzikomyewo ng'era nno obuyayi tebunanzibwamu katono nnyo oddayo okusomera wa okuddayo senior 5-6 oddayo okusomera wa wano ku Vienna ovudde mu lya charity oddayo olwo otandise kwerwanako mwana n'oddayo n'osoma oba otandise okusoma obuyayi tebunakuggwamu ne bakuyita ntuuse ewaka nkomyewo mpumuddemu senior 6 kati nno nga ng'omaze ebibuuzo mpulira siina ssente gyazikola kanzireyo ekansa nga nziremu ng'omaze ebibuuzo olwo senior 6 nga tebinnadda nze nzireyo mbuzuba ebbala saagala kutuula wansi kukalubiriza mukadde okuzuba ebbala kyeki okunoonya akasente like mbeere ku kkubo kubanga nze seeka nayo kyennyama nakuba ekigi kya takisi natunda engoye mu owino muzeeyi napoota obadde ki obonna obulamu nabuyitamu ojja tunyumiza ku kyekigita kya takisi nakikubira ddala ttaano ebbanga kakati ng'oluzivaawa ziddawa kansanga zidda mu Kampala ziva gaba nga zigwa ku sawa ya Queen Kampala n'ozzaayo nga mugira mmeka bisatu kakati Sheikh Hamza Bukhari tonyumisa mbuzi wallahi sinyumisa tano nze kati nsonga kimwana yogera binene ebigambo omuntu okuvayo oba okubyogera si bye byangu ku level kwendi kiwe kiri tano si bye byangu lwakuba nti nze sirimu kwezolera sirimu like kwefula kyesiri otabika ennimi nnyingi nze ndi ekyo okwezolera kyeki gwolese kiri eri ekyo olulimi lulule mbadde saagala kuyitamu tusobola okulutambulamu koda kikanga bbiri tojja lutegeera kuba buli kimu ojja kimbuuza kisaana nga omuntu gwe ntudde naye aliko aki kakati leka kuzala walanka bize kakati omusiraamu akso bamuyita seeka mukalakasa akso leka kuzala walanka sizala naye buli kimu ate ontwala wa Bukenya ntedda twayogeranga wa Bukenya si yali agolola ebibuuzo biki ngaakudda bubuuzo buli kimu ontwala wa Bukenya so kakati omusiraamu
seeka ansanga awo nali mu muzikiti nga nsoma Qur'an nga ne wala akasomero ke bagudde yiye nankuwadde soko ndemu katono ovudde wa maama maze senior 6 njagala emboze olwo sinnavaayo like maze okusoma maze nzizeewaawo onoonya kyokkola njagala kudda ewa kansanga Fulandan ntugitanga Fulandan kansanga nga gye njagala okubeera kubanga bwe bulamu bwange mukadde naŋŋamba enewe ojja kgenda ku Mande laba ku Lwokutaano maze okusaala dhuhuri ejjuma omusiraamu wasisinkana Sekamita Mukalakaasa ŋŋamba negwe ng'osoma bulungi Kulaani yakusanga osoma mu lwatu oba wamulaba ne weesomesa nze nali mumanyi nomumanya nga simumanyi okitegeera naŋŋamba musiraamu ng'osoma bulungi ki ng'osoma bulungi Kulaani naŋŋamba nti nina akasomero ke baguddewo eyo twaligenze n'osomesa konze kaki kale bakayita Bukhari osomesa eddiini ningamba yokudda mu buyayi lwakisigende Bukhari teriri nankuwadde nimuga tugende muzeyi nagenda nze gwolaba wallahi nafuna emitwalo 10 gyali 15 omwezi asasula akayumba kakweganga kugenda okuggwako omwezi ebyaddala ng'olina emitwalo nga toyina tosasula akayumba ka 7 otosomesa mwezi mulamba ate toli ku party time so nga oliwo paka kuva kumacha paka lwago nga ze bakusasula nenambeerawo nenfulumya Allah yansaasira ngeri gye nali omusajja ali creative abaana nabakuba omuggo kati ensomero bayite bakwata nze tunyumiza bwe bakubanga bukubi okukwata ze bankubako n'ebisatu Seekasani mubuuza okunamuŋŋona salafu ne pepa gye nfunye gyankubiddeko nfunye 78 tarubiya anti yalabanga oli mugezi naye nga weesiriwa yankuba ebi wallahi ninjagasatu byawera kiki kyoyogera gwe buuza abaana basomera ku namuŋŋona bakubuuza ni yakubanga 10 wanene ekyemiggo bajjaga Seekasani bakuba bisatu ebya katono nnyo ogenda ku Bukhari okusomesa Sheikh akusanze mu muzikiti senior 6 eno wali wayisewo emyaka emeka okuddayo okusoma senior 6 ne senior emyaka 3 gy'otugambye nali ogwo mwaka gwali ogwokusatu kubanga ebiri nagimala soko tubuliyemu ka experience akozeeyo ku Vienna okusoma wakati awo obadde skater obadde oyokyeza ku nkoko okumanya byazitowa kizo kugamba naye saagala kuyingiramu eyo nnyo experience abasomesa babange ekitiibwa nnyo wali mu kisulo wali mudde nalinga mu kisulo kati kankwe ekintu kiri kimu Sonko kino njagala okimanye gye buva ne gye bugenda bw'oba oyagala okukulaakulana kkiriza akusingako nti akusinga ate owe respect kwoyo gw'osuubira okumujja kujjako ekirungi okitegedde embeera yonna gy'oba okoze eki gy'oba olimu kati olina okuwa so wagonda ffenna ku salafu twali bayaye naye nga abasomesa tubawa ebitiibwa nga n'abasomesa baffe bakimanyi nti abo kasita abafuluma wano eno tubakwasa ttaamu kudda nze ku salafu okuvaayo saala yankubiza yangoba yampa expulsion saala yani tikya saala yaŋŋamba kimu gwe nkugobedde ddala obutaddira wano okubawunda ku salafu ovaayo mwaka ki 28 ate nkugambye kale bakutwala ku Bukhari osatandika okusomesa 14 agyo gy'ofuna omwezi funye mbaddewo mpangaddewo akaseera nasomesa abaana kubanga natuukayo nga tuliwo abasomesa aba Quran abasomero abasomesa Oluwalabu naye nze nasomesa abaana okuva ku ssaawa 11 ng'essomero ndivaako ssaawa 2 za ogamba Bukhari wano nankuwadde bulenga era ne kati nze pioneer nasomesa abaana Seekeddiini ne batuuka ne banzijjako erya Hamza Kigozi nga bampita Hamza Mutabuliki kuba nasalanye empale nga zikomeeno olwo imaani erinnye batuuka akaseera abaana ne bampita Hamza Bukhari kubanga n'abasomero n'abazadde nga nzaafuna essomero nzaalikola ki gwe Bukhari kubanga buli kyonna ne national ne school anthem eriwo olwaleero gye bayina muganda wange nze yamuleeta Shakiki ne mugatu ya national anthem tugisomesa essomero anthem Bukhari Junior School is the only way to happiness. Happiness change migo gye wakubanga. Nze nabakubanga be banyumiza kati bayagala. Saawe eno gwe buuza kwegye emyaka kubanga wallahi abaana be nasomesa okuva mu P1 batula ebibuuzo bya P7 waliwo mwana yafuna Jaidi Jidda bonna bafuna Jaidi Jidda kyeki second grade bonna bafuna mimi. Omulungi atulaba tuli ne Sheikh Hamza Kigozi nenvaawo olwo nga bizitoye ndaba sente ntono nkola nnyo
nenyi omusiraamu najja Sheikh Darawishi nanga Bukhari osobola okuyingira eddagala nenga gwagamba okuyingira okutunda eddagala nina emitwalo egi gyobadde ofuna gyobadde ofisizaawo gye namuwo ne mugamba nti ginatandika nenga ye gwegenda mu kibuga woona omusajja mita Saddam Ayub awo omusuubuzeko eddagala kasi omanyi okusomesa mu mizikiti onoolitunda kakati mu kulitunda ngenda nensuubula eddagala lya mitwalo egi gyonna wagisuubulamu gyonna natambuza na kigere olwoba kuyiwa binyeebwa bya mu kiga nze gali natambuza na bigere okuva e Kampala okudda enankuwadde n'okuva enankuwadde okujja e Kampala nentandikirawo nze sanyomanga mulimu okuva tasinyoma mulimu mwe ba motivative speaker mubeera n'ebibozibozi ekyo nze kati mu kaseera bino byennyumiza si bya motivation speaker no nze nyumya bulamu bwange ne kati n'obuuza abaana ne baganda bange nti Bokali yatandika ne sente mmeka bajja kugamba emitwalo ena nakyogera dda nze gyonna ajja nensuubulamu Allah kwe yatandikiza nga nsuubula katunda mutwalo Allah n'agejjesa 8 16 ne obeerawo nga kwolyako nze namala ebbanga muzeeyi tambula mizikiti nga nze simanyi na boda bwefaanana ya nze kagere okuva nankwadde paka mu kibuga ate nga ntambula mpola kashamala subuhi nga nteekako neena akasawo olweddagala ogenda ditunda wa ni mizikiti ng'era bw'obadde okimanyi olunaku ng'otunda mizikiti ng'emeka gibeera ng'esatu gendayo n'osomesa dhuhuli aswiri n'ogenda ne kuyisa imagalibi tebabaawo nga sirina ddala oba obuukinze nti ngenda kujja kusomesa n'okugwawo obugwi ate ebiseera ebyo nga bantu batandise okumanya nti mmanyi okusomesa ate erinnya otandise oddizimba kati ate awo nentandika okusoma irimu nali maze okutegeera nti kati bino bye nakwatako bye nasomako mu kiraasi kyebigenda kukola ki kugasa kumala yes nitandikawo okutandika okugulangayo ebitabo ebyaki ebya ilmu nensoma nenywera ne kati essaawa eno like omuyemeni yazzeeyo kaawa baddaze nga nsomesa tubadde basheekhe babiri nsomesezza emyezi 6 bitabo ebiri ewange of course kati ilimu teriko kati bino engeri gyerinnya nti lyagenda lyakula simu n'omuntu njagala kujera ne mu accommodation netandika okunyumya kakanangaze naye nga Allah yamuwa ilmu omulungi atugoberera tuli ne Sheikh Hamza Kigozi kati mu ddagala kano kemba nsembyayo mu ddagala omwo omusiraamu Seeka Imurani nanga ajja tugenda osomese ku St Mary's Kitende Imurani yalwa ali awo Seeka nantwala ku St Mary's Kitende Seeka nasanga abaana okumanya Allah yampa talent esomesa nasanga abaana mu kiraasi abasoma eddiini buli lwa Sunday saawa eji ku St Mary's Kitende nga babawala omwegi nga balinga abaana 3 ku baana abayitirivu abali awo wallahi nasomesayo ndowooza emyezi 2 ne batema ne ruumu endala nga mbasomesa byafaayo story eringa yange Crimsite Junior School omuzira mbazira Lutwama Alex Jingo nange nva Kasule nzija okusomesa awo baana balinga 7 leero genda yolabe wallahi kati ebimu bye tuyina emabega si bibinze sina history wange mujja si wannaku nti jemba mpisa Allah kuntuusawo ebyo tebiinaamu nnaku nze kunze binnaku wazane ate abantu empisa gye bayiseemu obubbi obushiriku obuferenze wuliddeko essabo kubulamu n'okwokya embizi temuli nnaku gwegambe najokya saajokya mu bigambo bya nti sente wazitwala bw'okirabeko mu kamera nga kyogedde oyinza okuba otidde buti kyogera kakati kyesogedde gwe tokyogera yadde okukisima nagambe ekyoba olina okumanya lasitawe yenna kigambo kyatogedde abakirisigaza ku llo kati ekyo kireka n'oyitako kiyite nga kituufu akyesigaliza lwa kuswala anti kati oba tokyasobola kumusima kasi kyakugamba kiyiteko kale abatulaba mwenna abatugoberera oyo ye sheekhe waffe yayokya ku mbizi n'ayokya ennyama saba Allah tutaasa sheekhe waffe ono gwe mulaba n'avuga sikeeti musajja yaleeta embizi no santi sikubuuza n'avuga sikeeti sheekhe waffe ono mwennyini ono gwenjogerako Hamza Bukhari ayimirira ku bituuti n'atusaaza emirimu gy'ayiseemu wallahi Sonko sikugambyeko nti nayokya saagala oleete ebigambo bitali vudde mu kamwa kange ndowooza ekirungi bika okutte buli kimu nze kale tujja kwongerezaako awo tujja kwongerezaako awo oba oli awo biko byoyogera sibiwulira biko byoyogera sibiwulira
So mu mbeera efaanana bw'etyo nzikiriziganya ne ssekokkiriziganya yenna nti kyatayogedde tetujja kukitwala nga bw'akiyiseeko nammwe mukiyiteko buyisi tugenderawo oba oli awo biizinillah naye nga amazima musobola okwexchanginga ebigambo n'omuntu ayagala okukozesa ekibi ng'essaawa eno bw'okyogera kikuswaza ebigambo bye wayogera aba ntegerekise kati ng'olina okuleka kiri abantu obutamanya bikirwaki wayogera bwoti ne bo kino okireka naye nkulayirira Katonda wange bagenda busalamu basale sina kye njogedde kinswaza njogedde experience ya bulamu bwange bwe nakola ki bwayitamu kubanga saayokya naye ataano wagatwala kale nze Sonko Haruna Badiru salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Executive Media. Focus, innovate, succeed.